Ebisere nali akava mu Saudi eyo. Tuli ba musanza awo kinyirira kiwala kirungi. Twafuka ba mikwano nga sabyawo. Of course era osobola manyi wali omwala gotukesera no saba no muvaako. Nafuka sister wo. Anje nyaba sister Kampala wano. Buli mwago okwana. Nakuma nafuka sister. No muga simanyi beddira nte. Abenje sibamanyi. Simanyi bana bammange byasara. Simanyi bana ba kitange. Bakubayina ne kali. Oli gwe banji boli. Gwe banji. Kinyuma nye naku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo milioni 420 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku sente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku sente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 25552 oba WhatsApp noti 783 5 226 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitara okulya sente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku sente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Welcome to Shalom 256 is happening gwe tugamba kasole kigambo is happening nga tugamba bwe kiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manje tuli mu Ramadhan. Simanye bagosiba. Naye nga kansoke mpiso ba sponsor bange mpola mpola abatuwa amafuta abagamba ku seti munywe katunda. Abale travel tuna friendship road trip to Zanzibar okubanga 19 okuvanga 12 paka 19. That's 12 up to 19th July. Those are 80 days. Abali single 2.5 kapo nga mwe bakutte mu kapa bali misango sango 4.2 kweyo zake nako. Tukakuba ko transport wokusula n'okulya. Tugakulambirwa Kenda Rock swimming with tortoises enfudu zenfudu white boat cruise Prison Island Nakupenda Island abali mulavu swimming Dar es Salaam tour photography Zanzibar tour Shon Town Safari Blue. Yes tugenda Zanzibar nga 12 paka 19 kwa kusimu 0788 425952 booking zikomanga 10 June tugenda nga 12 paka 19 jo tugenda Zanzibar tugakulambula nemba jukiza ate munanga abanana Herbal Mouthwash wamanyo amanya agakuluma gaguba galimu ebituli bose nyogo bwe byokya gasanyala bose nsovamo olusayi oba ugayisa ludda lumu obwaka makawunya sensa Nana Herbal Mouthwash olwansendwa dezamanyo tojja kwejisa nawe gendeza afere tebaguza kapa mukutia Nana musange mu pharmacies drug shops na supermarkets Nana akaswa National Drug Authority gwali ebweru musange ntwe bana Uganda webitukira nakujikisa Federal University, the University for you matching tekagenda maso gwagala so masters mass communication diploma in social work and social administration diploma in international relations and diplomatic studies bachelor of arts and international relations bachelor of social sciences bachelor of guidance counseling and guidance or senior 4 so genda okola waliwo ne hek ya basinya 6 nga tebyatambula bunja funa mulade bagenda okole hek certificate ya mwaka gumu obengo ngenda ku Victoria University munanga nje Victoria gambo ngenda kolocha ku namba esimu ya Victoria University bisingawo 0782 397699 basa ngwa jinjawo Jinja Road opposite Waka's house ndine Mark Pro Fashions atunde ngwe ku TikTok amanikidwa sabenzi wakuno ate lwaki ekyo kiteekako siri mwenzi musigula mugendera ku nyumba zona lyalimpa tindabye ebinyuma kunsiya mukamana ye bakabasajja bakubya epata Julia bakubya bakubya bakabasajja banyuma yagamba banyuma tiya bakubya kati gwe byakunyumira ate nali wabasanga ndi mu bwe kati kaiba kwoli n'okuyi ate kati gwe bwenzima nkikolwa already singa nali ndi bwerere nga siriyadde na mukamunda bali gambye baka mwali mumaze twatumaze eki nga mumaze okwenda nali ngenze yiga bintu kuyiga ki kunjigiriza olisenga sebo
Goloza munali ngeze kwegatta. Yali agenze kuyigiriza. Ku myaka gy'oliko ku myaka gy'omaze nga weegatta tumanyi weegatta. Baba yalina byamanya ate nze byesitamanyi. Nagga akambe kuyigiriza. Yanjigirizaamu ebiseera ebimu. Weyanjula atula ku Shalom 256. Abatula ku Shalom 256 my eddoboozi Mark Pro Fashion is Nansana. Obera Nansana? Yawo wenva. I have phobia for that place. Tojagala? Sigambu sijagala but I have phobia njitya. Nze omuntu angamba mbu ava Nansana. Makingi mbankutya. Like have phobia. But Nansana ebyantu kakwanjo mbife ebyo. Nansana wali obaddeyo? No, like I ever gone there, then things didn't end well. Then Makingi same stuff. So bongamba mbu obera Nansana Makingi mba na phobia. Oba owulira ninga mba ntya like ni Nansana kifo kirungi ki. Ngezeza kubadde kifo kitukuvu waliyo ne Pastor Bugembe church ye weriawo. Tukuva kubanga Pastor Bugembe abeereyo. Basabira emizimu gyonna gyali badde senga Pastor Bugembe yasabira emizimu gwe omuzimu gw'obwenzi senga tebakubye empi tebantusize mu komera. Sima wanabye eddagala. Nina naabiro olwavayo of course nena. Katanya kweddagala era omukazi. Naligula nze kennyini mu katale nga nvuddeyo kuba navaayo kiro. Nonabako ku ddagala. Naaba. Era kati sisuubira nti basobola okuddamu okunkwata. Tubyesiga. Sisuubira wallahi. Babesigye nga banabye madagala. Kati bali luddawo. Ebyo ebintu jesi. Eba mmenda ya muntu mbu okunaba eddagala kikola. It's not a guarantee. Kati kugenda onabe eddagala utakusiba ogenda obbe. Obodde moyo yenenge wakoze. Sayenze. Olaba tebakusibe. Shalom walemedde ku kyobwenzi olinga agamba nti nali mu bwenzi. Kono kimanyi oli omukazi usenga. Kalina ebintu byekamanyi. Ng'olina biga. Olina okubeera mu naawe no. Shalom naawe osobola okumukubira essimu omwana ono akuyigiriza. Siku mukazi w'abendi. Kyogera buli kasoma gwakolako. Amuyigiriza. Abasinga bakolera ku ssimu. So omukazi akola mu town. Omukazi yani? Yesera sari. Akola mu town. Mu town iwa. Asamba gwa nsimbi. Azannya amakati. Nani yagamba? Nabyo ne mu comment bamugamba. Tainza ba. Jesigaye malani kingambi akola mu town. Asanya amakati. Striker. Aido mulimo gwe. Gwakolyako practicals. Takolerako bikolwa. Kati buno obwenzi omazeemu bbanga kingaebaka ne baka abasajja. Shalom ekigambo wakinsibyeko bannange. Anyway, bitandika bitya the genesis. Oyagala gye byatandikira. Nze okutuka ogenda. Era lwakyanga olunaku olulala ne mukwano gwange ne mbako byatandika bityo. Mumaze bbanga kya ade omwana mukwano gwo. Mukwano gwange. Mumaze bbanga. Best friend myaka obanga 5 ku mukaaga. Ogambye ki? Myaka 5 ku mukaaga. Best friend. Yes. Kye nabagamba ekyo. Bw'obanga oli musajja nga mukazi we na best friend gobe embwa. Ate lwaki obugobo omusajja mu njiddamu. Omuvubuka yenna girlfriend wa mukazi we na best friend nga musajja gobe embwa. Sinze kasangamba nti mukubano gwe. Kati gwogaye best friend mtukanye mu buliri. Anti kati ate ekyaffe kyanjawulo. Kubanga bw'osanga mu buliri kuba oli yali alina simanyi ko olwo omusajja yakozesa tekiniki kibannange. Mumaze bbanga kino y'omuwala. Denne Shalom denne kuba nga mukola biki? Nga tuli ba mikwano. Nga muli baana kuva mu high school. Kuba gw'oli muto. Neya ndi n'omwana namulabye muto. Neya tetuli bato nnyo. Tuli bakulu. Just be like 22, 23. Kati aba muto. Kati ojamu bali mu under age. No, not under age, but what I mean. Mwena muli baana bato. So mwava mu high school nga muli ba mukwano. Kale byaddamu kuba olw'ensonga Fernando zere twasoma. Twesanga ku street. Buli omu n'abeera best friend wa munne. Best friend wa atasoma. Atasoma n'afuda mu mukwano gwa atasoma. Twalinza okusoma simanyi na kusoma nti eba byebiki. Amanya ga matofu y'eggwana. Ze Frank Makumbi ne Dirambogo. Frank. Frank atinjukiza ati waliwo ne Frank abadde mu ssagaawo. Era z'abakazi. So Frank ategeeza bwenzi. Sikisuubira nti Frank kitegeeza bwenzi. Frank siri mwenzi. Frank ampaji. Ongaye Frank ani? Makumbi. Makumbi aba yeddira ki? Mbogo. Weddira Mbogo. Nga Kyagulanyi.
kuba lwo n'akatambi odi yakafulumye mundi ku direct call wakawuliddeko nakawulidde kani ka mukulu sisi AI bagala kokesa mukulu AI yabadde ku eyo AI banange abasinga akatambi ako kankazanya no mukawulire tutukolera abantu tuina empisembi neyo AI nze sijikiriza bamaka amateeka akatambi akagambwa nti ka principal Bob Wine ng'aliko n'omukyalo omu gwayogera naye kalimu eno group yaffe yaba content nakakyembuuza ani yakatadde awo nange wengambira mbu sikake ko mwana omuntu atavu content creators ino group yaffe banna alabika akalina naye banna ine yatadde AI eyo bane kambazanyira akazambi kano nzira wakwasikiriza nti byaddala mukawulire akagambibwa nti ka Bob Wine kaliwo akantu kange kakaawo awo mukawulire jakasayo jebbe ku TikTok abantu akawulire ekigambibwa mbu principal waffe omulungi ya Hello. Assalamu alaikum. Oh. Atulani salamu. Bobby atwala salamu. AI Akabulire okachi. Mbadde ndeno nga nkulinda. Wa mukyalo. Mukyalo? Siri mukyalo, ndi mu town. You're never online. Wanda? You're never online. I'm online. No, you're not. Kale mbadde busy. Yeah, maybe that. Oli bulungi sewu. Yeah, ndi bulungi. Kulikayo etto. Nabuddeyo wado following. Mbeerayo eyo nga ndaba buli etugenda mu maaso. I know. Well, how is it with you? What are the days like? I'm fine. I'm safe. Like, I got done with my quiz. Wanje? I got done with my quiz. When I ndi ku direct call. So ke kakatambi akagambibwa yani ya mugasi simanyi naye keko abawulidde akatambi ako ke katambi akasaasanidde emitima nga kalowoolezebwa mbuka principal ka Robert Kyagulanyi Center ani yagasa omwana abaana ba AI abo bazibu AI bazibu banna olaba bayimbye omugenzi mmoze radio naye kati ososanga omusiru nga akkiriza mbu nze saa kubikiriza naawe abantu nga bagatta amaloboozi kati ongembuye gwe Kyagulanyi weddira mbogo kati mbuki ate nga naye twakava mu loogi shalo bayina ekintu kyayagala okwagala okuzimbira mu bantu so embogo sibenzi nga bwokisuubira ate bwotandise okukireeta eyo AI owulira ddala bamugasi oba naye bakugatta nze tebangatta sewakana vidiyo eyo vidiyo yali mu vidiyo yali ggwe producer ogetekayo ka vidiyo ako edakiika 10 sekendi 10 bakata fair use ku YouTube ogenda edakiika sekendi 10 abantu bakalabe sewakana oyo ye nze yosi tebanga kati wakoma mu kyakomeko soma wakulira nata bakuzala nansana nze siriwe nasanze bansala Butambala oli musiraamu siri musiraamu mbeyo kale ngande eyo simakasa ekitundu bakitakasansala eyo munda eyo eyo Butambala eyo just siri musiraamu olumbo kya city nze nkulidde ku street bye Kampala era bino kuva ku somero P7 n'ebibuzo simanyi wanayita toyenda results mulwamala P7 Headmaster manje emitwalo 2 tojanga results za P7 watula P7 mwaka ki 2011 nange we natula sisuubira ndi wandizijja naye wazirekayo kandi kati olwabimala nga sirina sente zinyongerayo nenzija mu kisenyi ate abazadde gye bali bonna balamu tebadduka tebakunyigira mbu omwana adduse ate banyiige nga tebalina zinyongerayo nga baganda bange abatona bali yayana kutuukako mu pifo nga ne baganda bange abato bali bayayana tuukako mu pifo g'osobola onnyiiga ng'oli akomye mu P7 sikiwa tosobola nnyiiga leero ogamba bugambi alhamdulillah gende naye katobemu n'ensi kati watuukira nansi nange ovudde eri ate saatuukira nansana natuukira wali mu Kisenyi awo mu mafuta
gano gabagira gebanuusa kati waliwo nagwo omanyiwo mu Kisenyi omuganda wange najire bino bitugira ku mikwano Shalom ndi Kampala jangu tuyiribe nojja akutusiza ku mulimu gwagambye mulimu kumbe tewali akuleta agamba gwe jangu kante kanyono mye wayingire Kampala ina mobongo bongo bwana abeerawo ebbanga ku street ya Jamalayiga atandika okukola byo binajirako naye nga tegwali mulimu teba mulimu gwaliwo waliozo just kola bintu kati wanyizi hanga onalaba nga dobbi zengoye ne bakuleta nga bagenda kali omusezi bali bagololera mwa engoye nga bazijja wali mu Owino baziyingiza Kisenyi nga bazigololera awo mu Kisenyi awo wali paaka kati awo bawe natuukira ne banteka mu kidobbi awo nga muli ebiku kati ngogolola ngo ndikana kato kabinume nali kato nnyonnyo omanyo mwana kati ngoyeza abakasoma mwazi wange ebiku mwalinga mu ebiku ebyaddala era simanyi kati ngoyeza ngo ebanga ogolola nze nalinga omwo nga nsiba mapeesa bagigolole bulungi biki omwo naye nga bakuwaayo just nusu 10 olw'okulya olunaku naye nga enkya waatakuwa tonyiiga. That was 2012 2011 kati nga kwanyusa 10 ng'emmere oli yameko mmere walingawo mukadde nga oluusi abawa akatogo ak'ebitaano oluusi ng'oyiyayiya amazzi onywa gataapu olina onywa amazzi gataapu kosi mu Kisenyi naawe okimanyi ekyali amazzi gataapu nga tegalwaza waliwo muzeeyi baali bamuyita kweyamba ng'alina firiigi awo nga buli omu agimanyi mu Kisenyi nga oyina okujja n'onyagulawo erizi lya so bw'oba oyinamu n'olinyagulawo n'ogula bw'oba oyinamu 10 n'ogula bw'oba toyina taapu yalinga waawo yali ya bwereere sumulula nywa genda amazzi gataapu nga tegalwaza tegandwazaako kuba sijjukirako kulwalirako mu Kisenyi sikijjukirako sijjukira era navaamu natuka kuva mu Kisenyi 2014 nga ndi nti okugende wa Palaso tandika okukola naye era wali ne muganda waawo muganda wange ki kyaliwo gwajira kyali wange ate ye nga yavaamu olwo baali yali yafunamu ku ssente awo baali bamita Vincent Sebuuma ali awo mu Owino akolera mu Owino ate ye n'akivaamu ate naddeyo mu Owino kati nze nensigala yawo mu Kisenyi awo nga ntoba n'obulamu nga tolina mu Kampala omanyimu omuntu ogwo omu kyaliwo oyo kyali wange tolina wa Luganda mu Kampala nali sirina wa Luganda mu Kampala yadde no so live y'okuyingira Kampala nawo ogimanyi eyo Museveni nga tutte bubi waayi naye abalina sente era baziina kale tugambe kanyobera kuva 2011 mpaka 2014 ajuga najja mu kavaka ka 2011 bali batula P7 twatula mu November Christmas wajirire kati Christmas yansanga mu Kisenyi era ngo osula mu Dobbi nga aze kuyiriba then 2012 nga ndi omu kati abiri twatandika ebiragalagala ate munne saabikozesa naye nga babikozesa bangi saabikozesa ate nakati siba sinywa mwenge sinywa njaga sinywa ki byagaana era n'abantu omuntu abane weakness kati wanange ndo tulina weakness yashagwa afuna ya bwenzi gobongo bugamba Shalom waayira betonywa mwenge tonywa njaga naye ate kubaka abasajja that's your talent kati osinkana okya Palaso namusinkana 2014 mwocha kijja kicha 2013 awo nga gwa omwana avudde e Butambala Kampala omanyiko omuntu omu obadde osula mu Dobbi kati omeeting okya Palaso ate olwedde wenayingira wali mu Kisenyi awo kati bino ebyengoye byanneegombesanga nnyo abantu abatunda engoye n'abatunga nampulira ngamba ne bane zino engoye sobola nange wemanga ntandise n'embeera serious nga nno ngamba naye kati ndijja wa capital nditandikira obusuubula engoye nafuna waawo nali nakamalamu emyezi nga 6 kati nga batandise okukulaba omufuka bambi kakola bulungi kana kato naye kakola bulungi oba nkoleko nako nefunawo abakazi awo mu Kisenyi awo abakazi abakulukulu awo nga beegomba bambi nga bakwagala nga banjagala bote babalipa nali mwana muto nali seegattanga nako sure nali seegattangako kati awo wonna ofuna abo abakazi ne bampa emirimu nga bampa emirimu ofuna ye ngokola kingo otunga
no nga bakugamba genda ono n'engoye zino mu Owino zireete wano okitegeera kati ogenda okuzibyayo olunaku ng'oyinamu 5 oba oliawo waliwo aleeseyo engoye nga 10 n'agamba genda ku paasi wali ozingololeremu okitegeera otalisobola okusheyalinga emikwano ofuuse mwana waamu okakana osevinzeyo omutwalo osevinzeyo akasaamu bwotyo era wendi banaye kisenyi ky'omwana mwenatandikira life era nefunamu emikwano kati mbandi era mu byengoyo muningamba yali 2013 ngolo ntandise okuŋŋanyayo obusente sipangisanga nako okyasula mu ddobi y'ebiku ebiku bikuluma okufa Shalom eyembozi ebampaavu kati era omunga musa naye olwagira obwo obusente bwe nali nfunye collectize kati nga bana abaleta amasaati okugagolola mu kisenyawo n'empale babitwala mu butalo obwo ne batunda obutegera obutale bubeera ku nguudo obwo obw'omubuulo kana ak'ekisasoberwa akuna webali obwe butyo kati nga mbeesibangako ambaga newe mbaamu n'emitwalo gyange nange nga 15 oba 2 sobola kutandika n'engenda namwe mu butalo obwo nganda bagenda n'engoye ne bakoma nga bazitunze ningaba nensobo wanundabika waliwo sente lwakuba nga nondi kato ninga ne wale sente ninga mali wano so ne nagenda nganzi kutte bukwasi tabazigwa n'enzawo kabesibe ko ngende nga nabo waliwo musajja awo nangamba tewali buzibu nja kuyigiriza bambi nankwatakawo nantwala mu Owino nali ngendangayo kunona bunonyi ngoye nanjigiza basuubula n'okulonda ennungi nanjiza basuubula kati eyo mu Owino ebiseera ebyo kati nze nali negombanga nnyo okwambala nze njagala nnyo okwambala njagala nnyo beera smart ali muntu wa kikumba ni muntu wa ngoye kati bwe nasangirangayo twageranga mu Owino ng'osangayo oyo munezi oyo bafikifa mayika abo balina ekyalani kwe batungira kwe batuula mu Owino nga tanafuuka na muyimbi fiki yali abo nga ali dansa 13 eyo yali dansa tanafuuka muyimbi nenga babeeraawo nga bakuba olwali kati nga bwe ngenda okusuubula binyumira nnyo n'entuulaawo yaliwo oyo waliwo n'oli omulenzi wa Black Fashion oyo Peter Lagizi n'oyo omulenzi ye Chusinia Chusu King nono Wembule mazina Wembule oyo Wembule Kawanga nga babeerawo nnyawe omukazi yali yatunga engoye mu Owino abali bamuyita mulokole nga abatungira engoye nga naye lwali lubeeraawo abaana bakuŋŋaana nga bavukala abalinga abambala babeeraawo kati nga bwengenda okusubula engoye nono musajja mu Owino nasooka nembeerako awo nga mbeetegereza naye nga simanyi ndimanyako yadde n'omu kati lwoje netandika ebintu by'okusubula engoye nga bwengenda bwe tugenda mu katale naye munaye nga nzitunda nga zitambula era ntwalayo engoye 3 esaati 3 otundako 10 nagamba 13 ziwasubudde 115 bakoleranga mu magoba ng'okolera mu magoba ofisaayo ogumu ekiro ofisaayo 2 ne ngamba ndabika wano Kampala nja gisobola olwotandisa okukola business kati munaye kati gwe kyolina omumanya nti eyo Kisenyi nagenda okumiitinga oyo abasajja abo abapalaso era wenavanga mu biri ebyokutwala zino engoye zino eziri plain nti masaati nti tebiri mu design olunga njagala nnyo kugenda wali kuyiga bali bibakola okutunga wali bafiki batunganga ebintu nga byebiriko nga fiki famaika atunga bafiki nga bebamanyi design ye Kampala balina kikampani bayitira Black Fashion ekimanya abaana baalimu baali bangi si owacho yali oyo Peter Lagizi yali nnyo mukwano gwa fiki famaika kati nga ngamba bana abasajja ndibamanya oba bana bavuka ndibamanya ndifuka nga ndono nze ndi muto nebonga kali bo bali samwawo bali bavuka gwali muto nali muto muntu wa P7 nali muto kati njukira awo nali sifusa kyali wa P7 yali eweze 2013 awaina ba musinia tu era nali kyali muto kati bambi ngambe gomba nenga ntwa waliwo natuka awo ningamba naye kaneweyo nje mfuneko omwabere kyali wange kwabo bafiki fashion kati ate yali ow'amaanyi bali bamita Peter Lagizi nga kabaka abise ate nga ne fiki si w'amaanyi ku Peter Lagizi fiki nga oli yekabejja mu group okitegeera nabo bagira bajja kunjulira kati nze natandika okwana ku mikwano gy'oyo omuvubuka Peter Lagizi ndabe nga nfuka mukwano gwabwe lwakuba abamu bagenda dda kati bali mu Dubai Baroni Kish
Lonikishi nentandika okugera naye nangamba osobola okujja wano bwoba oyina kati bizina engoye tuzambaza abantu bavubukavuka bagala okukumba era tuzitungisa wano tuzitwala ku street ne tuzaala okwo ku nguudo olaba engoye zibeera ku luguudo simanya ng'ogenda Ntebe road ezosanga nga baaze ku nguudo okwo abaana abasinga bwe baabeerawo naye nga babeera n'ebibaaga ebinene bwe babiziteeka ne bagenda ne batwalira abavubuka badansa bagenda okuzina bike kati nga bye bakola nengamba n'ebino ebintu bijja biyinza nange okunnyongerako nga bwe ngenda bwe nti n'entwala zino z'ensuubude zengenda otwala mu katale nga nkomawo muwino ku kyalaani ewa Mulokola ngamba nange kati nina bino bitandika ate si wentwala ziri ntwaliramu zino ez'abavubuka bwe nti we natandika era nga ntunga ziri n'entwaliramu ziri nga naye ng'okwenyiga ku kyalaani ewa Mulokola awo ne bakutegeera nti naawe kati otungisa ngoye bamanyi wali Fiki Famaika ebiseera byali bamita Fiki Fashionist yali Fiki yali abase Fiki Famaika nga wakikumba kati nenyingira mu bo waliwo omukazi omulala bali mutaja ati naye nga atunga ng'ojja nawe olugoye tugeze walabye Diamond ayambadde bulungi n'omugamba njagala nga kano nali nafunayo akasimu ka WhatsApp nga naawe oweyunise Facebook ng'omukazi akatunga nga akutunula n'akatunuulya bw'ati n'agamba kati kano ebiseera ebyo nga Facebook y'amaanyi bijjukira wanuke like si waliyo jijjukira eyo yatubonyabonya nzanya kuyakonya ebifaanyi ku kkubo ne twambalanga ku kkubo kati ng'ekkubo nga ejaawo nga mujja namwe ku ebifaanyi nga tuli bwe tuti nga tuli n'obwala kati nga era zaali ngoye ga yalina engoye yawe ntindaawo kati nga atwambaza engoye nga mugwera okubba ebifaanyi netudda ku kkubo naye ng'okuba wanuke nakati Facebook yange ekyaliyo ng'okuba wanuke likes Allah ffe nga tubuuza abantu nga mama nga ntuma obutungulu nayitanga cash banks ebiseera ebyo eya Facebook nze nasigala ku Maka Puleera nga nayita cash banks nze nayita Maka nga tugala kukuba awo ne tukuba ebifaananyi ne mu positinga nga sinafuna lubuto tonafuna obeera oli kati ng'empale eri wansi omusipi gwa red sigusibye ngutadde bwenti nga toya red illa wayambala ku supula obadde ki ani atayambala supula bannange ffe twakuba supula Supreme muzajjaawo nga oba tokubye Supreme wakubalu balisi yage egenza okujja waliwo engati ya balisi yage yali ya green abaana tebalabye tebayambala ku All Star bana abantu balabye abennaku zino ffe twayambala ebintu gwe shalo ne tutya tekasa nawe wakubako bifaana bya street ebya ddala yali ku Gazaland abo bali bagita Plus Media sajiri ffe twali bantinde eno waliwo entinde eno tuli bantinde eno nga nayo tubambayo nga namwe mwaba bakabejja era from that most of the friends I have kati benkuze nabo nabajja ku Facebook lwa kikumba nga gamba visit nga na commentingako follow like nga sako lit nga commentinga lit nga awandika ero I know kulaga nawo ino tutekayo one love nga nawo ino okuddayo nawo mulayiki page ya Facebook era abambenda kati omu Max kati yafuna ne sente amita Max official abana basinga bonna bafuna abantu abalala bonna betwali nabo bonna utakubanga ekikumba abasinga bonna emikono gye nnina nga twava 2012 mpaka kati ndabamanyira mukwe bya bifaananyi bya ku street kwambala buli yafuna kati ku sente abasinga bali bulungi nebaza Katonda by the way nebaza Katonda most of my friends naddala ba primary they are successful aba A-level they are successful abana ba O-level bayiga n'obuloko abana ba O-level bali n'emitima emibi bali babi nnyo n'abasinga ku bo tebali bulungi naye aba P7 abaana banya kutona P7 abasinga bali bulungi ekisoka mwebulako ostegeera oleka bakajja sinaka kabara yankweza nga Shalom nze Rahuma nali mu P7 nali mu P7 nawe nga nze mu P7 ready nga tojjukira they made me sit between you and Jimmy and you cried ng'omulaba yanyirira ddaba nawe mwerabira ate atakyaswala kuba kifaananyi bwe n'omujjukiza kati nga mala kujjukiza ebyali mu ssomero but don't you remember we at Alihak we at Wakiso Junior n'akujjukiza buli kimu yono kati abasinga Allah abawa omukisa bali bulungi kati olwaliza okuba ekikumba olwo otambudde banaye emikwano gyali mu kikumba Facebook yatuwa emikwano naye nga twali baavu nga tuli era ng'olumala engoye muzijjamu tomanyi twewolanga engatto wulira wagendanga n'ekifaananyi kyoyagala okuba ku Plus Media olwo Fiki Famaika yakubye ekifaananyi nawe oyagala kikuba ogamba nange njagala kukuba ono kyeyakubye olwo olina okwewola engatto kuyagigula
naye nga toyakatambula mu bafashionista nga ba mirundi musanvu buli omu agiye kubisirizaamu buli omu ayagala Balenciaga banesirijera Balenciaga yagira mu green ina kisole ekinene nga toketale ku media buli omuntu mpaamu nga bwogikuba nga nyini waayo omutuufu n'omulala nga nyini waayo omutuufu yagiva nako baana bambala oba ogipangisiza mutwalo n'omulala yagipangisa 2 oba wagijje kwani gundi agiina oba naagimpa genda oginyigireyo mu linnya lyo ogenda oginona kati abwendi we natandika munengamba yingira era bona twemanyi ngolongo bayingira bogenda botunda ziri botunda zino mubiseba ngo bayingidde wakolaganako ne fiiki kuba fiiki era kitufu twakolaganako olwensonga faamu nze yamutwalako nenansa neeyo waliwo ebbala bagira kirabu icon muyajjako nga fa bamuleese waliwo birthday ya Saimola apo bamulenzi omuno omujjukira Fiction Magina omuwulira oyo kati yali aze ku birthday ya Fiction Magina kati fene tumuleete eri omwana yalaga kala omwana oyo mwagala ayimba ebiyimba ebirungi yankubira emboozi za boda I love that song I don't know if I'm stupid nenjagala nnyo music oyo kati olanze mantu bensingo ab'emisiko ngano mu Uganda njagala nnyo kapakati ayimba ebiyimba nga njagala nnyo omuntu ayimba ebiyimba nga tebigatta just got to a vibe kati Fiction Magina ebiyimba byako kati njagala nnyo era annuma oyo omwana njagala nnyo Fiction Magina ne namba yi nange mwagala yankubira ebibozi bya boda are you okay anyumira ayimba ebintu bikati yoyo kati Fiction Magina oyo ne kapaka ekyanjagaza kapakati yagala nakuba ekimba mu covid sekatawo mpalana sakuwa ku donati muwefukire gwamanyi ne binyumira omwala nga yakumma n'owulira ng'omwalana kyokka ye tabiriiko wefukire gwamanyi kale njagala nnyo kapakati oyo akyali wange kapakati etegeeza omwagala nnyo mwagala akyali wange mulo kati weebityo nno abantu bano tujja tubeera addicted nabo kati Fiction Magina nyimba zizaamu kwagala kati just biyimba byayimbe abantu batategeera ebyo kanya kanjogererako are you okay empulira kanyumira kanya mbanga ndi mubala nenkubuuza are you okay if you are not okay go yaterekano ka sound thank you I love you I love you yoyo anyumira mwana waffe wenansa neyo era ngenda munoonyako ndamula kushamu 256 katolo omitingo kya palaso kati ate andi era mu byengo yawo otandise kati olutandise otunga ebibyo abantu batandise kutegeera maka ayina engo kalenzi kato tawanya birevu ebiseera ebyo oli kana kato ali mwana muto nange ebirevu mbifunyanya obukuluma namala agula ono bino byentunda Shalom oil nice namala sinya 6 nga sinya kiro nekirungi oba n'ebirevu oba ovudde mu myaka gye basinga okugaya kipika olwokuba olinako oyina bino yonna nze nyini kyano anjo gapo kyakasalemu webagambidde mbu ekirungi obba n'ebirevu nga nze sirina oyina obonzika tebasobola kukuba kwa kati tulina kano kakola in memory of Mzee Jan Paulo Kafeero okibe mugenda lya emichere mu kisibo muno nga balowooza muli baswaba kaneno detaswa kumpa muchere naye bannange Ramadhan eno mbadde nsa omuziki gw'entinda muteekemu ennyama omuziki gw'entinda pilawo tabaamu nnyama tebateekamu baka babala ebifimbo bya imaamu n'asaziza naye ani ateeka ssente mu mmere y'ekisiibo eyo ffe gye tugenda tulya teri muntu asinga bagaga ku nsi kuno nga musiraamu emmere eba yabwerere ku miziki abasiraamu ate buli kyonna omusiraamu ne w'omutta mu Ramadhan akusonyiwa nong'omusi ate abasiraamu bagagga nga tuvudde mbyokusaaga fa musajja amutanga yafa bamutanga Haji Katongole owayitodde bamuwulirako era bira mu Jamaica village naye nga tugende wa Haji Katongole Allah mugazize kabla mtono ebyamusobako inga atusiibulula naye nga abapirawo sikayiso oba kitalo basimati nga mulimu akamonde nga bakubuza topingeko nga waliwo juice gwanywa juice watermelon cocktail ndeka ovayo kuze buli muvubuka nya akuli ano mu ntinda nsimbi zuwome bukoto kiwatule nalya fenna bamugwegwama kati bakula bagenda bweru Haji Katongole Allah mugazize kabuli yasibulwa nga mwaka ku mwaka mpaka we yafa wakasema kati akyasibula kuba ati nakula nenja buza Yusufu akala ku media ntinda Yusufu watwakalaniranga olusaniya ate nga mutuula bana sibya abangi ye musiramu ndeka era kizibo sanga omuntu nga agaba nga mwavu kizibu omuntu yenna abanga agaba kirabyeko aba afuna Katonda amugabirira
nze ebbanga limmaze n'abasajja abagaba kwanze ndabye Palaso atugabira ebintu naye afuna kyekyo kati omuntu yenna nga Allah akuwadde nze kwendera nga lwati Katonda ono w'amaanyi olaba ebinyonyi ebyo tebirima ne tebisula njala oba mmere bijijjawa kati nze awe ngamba nze Katonda gwe neesigaye Katonda wange agabirira ebinyonyi olaba ekinyonyi kibeera awo nze Katonda wange kati ola osobola wana amazzi ku ttaka tosobola aganywa gaba galumira naye Katonda wange ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira kati nze Katonda gwe nsinza nze Katonda wange yatonyesa enkuba n'ayita amazzi mu ttaka nga tegalumira n'oganywa naye gwe galiwe ku ttaka oba n'oganywa ndeka oye Katonda wange Katonda yoyo kati osinkana Palaso era byangoye omutungirayo akantu kati waliwo omuvuga nasanga mu bino by'okutunda engoye ebyo yandaba ku Facebook waliwo amaanyi kuba one likes nali sinze Maka Pro Fashions wali Maka Pro gundi yali nyongerako naye neta Maka Fashions gundi Palaso yali nyongerako ya Pro akabwete Pro likabejja era bannaye ankopi kati ono guy bwe yajja ku Facebook ya bali bamuyita King Fox ebiseere King Fox kyemayi bamumanya abantu yali ne Palaso yamwako kolabo y'oluyimba nankubi najja ku Facebook yange nansindikira message nangamba gwe guy gwe bino ebintu bino obiyina bino byoteeka ku oba olimba oba si bibyo nomugambirina ne mugamba bino osobola kutungira byonna olo munnaye ate otandise ziri engoye ez'okutunda ez'essatu olivuddemu olwo otandise olwo okujja eno otunda ku lugwe emitwalo ebiri gw'okimanyi kati olwopangisiza kasingo lumu sinnapangisa ng'okyasula mu dobbi bradi nagenda bali muganiriza sebo najja ndi munaku nga nnasooka onoonya kapito wange 2013 oyo nammalako na haso 2014 2013 waliwo oyo kyali wange omugagga yandeeta ng'omuvubuka yantwalanga ewuwe naŋŋamba bw'ofunanga mu weekend jangu weebakeko ewange nga bodda olwo nga yagala kundaga ku life nti bw'onaakola sente naawe ojja pangisa single room nenga tobeerayo muli mu TV kibuto byalimu buli kimu olwo maama ndaba ku TV Allah olaba agataliiko nfuufu nga gatunda Shalomu jeje emyaka gyaffe gyenye Shalomu emyaka olaba agataliiko nfuufu gatunda ogalaba live kati obiseera byo twatubeera kawaala awo pastor oyiganga yaliko w'amaanyi amanya kiki olifa teweerabidde agattagatta obulamu awo kati yeyo nga gyembeera ng'omuvubuka nga naye nkomawo nesula mu ddobbi ennaku ezisigadde tayagala mbeereyo nnyo nyina okulaga olina okubeera okuyita mu mbeera embi okufuna biri kati gaayo oyo 2014 olwo ntandise ofunako mikwano sebe Kampala ejja egimenti abaana bonna bali ku Facebook ntandise obamanya bakunoonyako tamanyi bwena wa Butambala ndeka so kungamba ndi chansumbwange nasomeranga mu Kisulo maanyi ngenda okudda waliwo ng'ate abayimusa watosa kusanga wali abaana b'ekkololaawo abaana b'oludi Kampala bakubirangawo ebifaananyi ku street awo kololaawo abaana ng'ogenda okudda nga twaliwo omulala ayimuse gwe ng'olina kulwana nnyo atoddemu oyimuke kafika tuli mu boarding mugenda okudda nga olwo ffe tugenze waliwo basita abalala baana balala nnyo kati munnange omwana we yanimboxya ku Facebook naŋŋamba mbadde njagala ndi muyimbi nyimbya mu Team Good Music ne mugamba Team Good Music ne mugamba awo Palaso nga yakomawo ebiseera yali yakakomawo nga yakadda weekoleddewo kaki yali ayina eyo oluyimba baliola weekoleddewo kaki amaaso ng'akuba kati nga naye mwagala nnyo by the way I love Palaso music from nga sinda mu meeting kubanga neziyayimbira mu America ne bali abagundi zonna nziyina nzimanyi zichange ayina nyimbe zali ziyayimbira ne bali ba Messi ezezeyo mu America kati nga mugoberera nnyo anjagala nnyo mayanja family eyo Kamiliyoni Lady and Wizo nga mbagala nnyo kati ate nga nsinga kwagala oli ali mu America barap wow kati oba katondera leo ebintu byo ku meeting ero omuntu goyagala beauty biva wala kati laba ato omuntu ayini boxinga ngata abera ne Palaso mukwa ngangamba ngenda kushootinga video yange yali agenda shootinga ku lunaku lwa yali weekend nangamba mbali njagala zine engoye bino obireete nonde naye nga tampadde yadde 10 kyokwanyo ntanesiga
agamba bana avuka bera ku Facebook baba bayayi ndire bitoto bali babirina ne babiteekayo ne mugamba papa nesigo yagala outfit mmeka ne mugamba yagala outfit 5 ne mugamba kale ne mugamba na aho ngwaizo okutunga nalizo situnge bisere ngayo wayo fashion design zo zijja wano ku internet ngino wa mulokole nako ogula materials ne batunga kati fenga byetukola era omuvubuka we namutwalira ebintu nangamba oja sobola n'okwambaza bosi wange ne mugaba bosi wo yani nangamba nze nkola ne palaso nga tokikkiriza mukwano nabuuka ningamba olimba oli munda gakola ngamba ali wali na jukira wali emachindi awo palaso yaberanga kati uva bino nti asule eri eno jasule bunga naye wali studio nga palaso yali munda mu studio kati fe twali no wano agenda kwa palaso awo twali wano mu bajita parking wabweru awo mu garage nangamba ali muli buladi nabuuka nagamba olimba kati nalezeemu n'ebigoye birala mu baaga nga binene bisaati binene ngamba nenampaayo omukisa nekimwambaza nakisiima kiba kiwedde kati ono gaayi yatalinaamu ssente naye nga palaso yamugambye noonya ebintu ebigenda okukola vidiyo gyogenda okushutinga kuba yali alina oluyimba naye nga palaso yamuteekamu ssente ebiseera ebyo kati buyandaba bwati nangamba ojja sobola nangamba mpa ebintu ngende ennyambale mwagenda okwambalamu outfit nga 3 nga zimutuuka 2 nga zimubodde kati nagenda nangamba kankutwala ewa bosi wange omubuulire ssente nantwala ewa palaso wali starstruck bana namwaga omuzajja ngamba nga muwanvu ati ngandi bwenti palaso muwanvu ngaina height aina omubiri nangamba banaye ono gayi ebyaddala bulijjo bwati bwafaadana ne muwengo nangamba kati engoye zolesa sente mmeka samugamba na sente naye sinamugamba mugamba palaso ndi faniwo ndi dayadiwo nangamba okakasa ne mwana ndi dayadiwo okumala ndi dayadiwo ngenda kuwaayo wano ekisaati kimu nangamba kintuuka mjuka yali ebisere bya yayambanye ebintu ebinene mu America ne mugana nangamba kirete ndabe naye kimuwa banaye jiwa cyalira kyabimuli kimutuuka bane nangamba singa akyambala n'ekimuleka munga akyambadde kale ne mbasi mukubye kifaananyi nje njagamba namwambaza ku palaso olo kati ono gaya ngamba kankwateyo ka video ni palaso kumba mpa iti tomanyi wali twatujita ditimo wino olwo ntandise bonna Peter Lags bonna batandise okummanya abaana bonna buli omu wawe yabadde ne palaso ayambaza palaso ndeka naddayo nembalaga video nimbagamba natutte engoyi wa palaso nayambala esaati yange yino nebagamba tekikkirizika olwo nga Fiki yatwalira palaso engoye Fiki yali atwalira palaso engoye nga yayiriba olwo nyingiddeyo naye nyingiddeyo ku mutabani wa palaso era sente zinali mmanje omwana namugamba omanyi bampeeyo sente bweziti olwo sifuddeeyo bansoose kukola loosi naye nze mbalo onakyozimba bwe namubala yaŋŋamba bugambi yalina ebiseera byebadansa naŋŋamba kakati ojja leetanga engoye singa tuba tulina shuuti tulabe tumikise ne badizayina abalala tulabe quality ye eri etya neŋŋamba sifuddeeyo ku video shoot naliwo omulenzi ne mwambaza bena mwambaza we nali sina capital ne mugamba nonyaka ebirala maduka kati waliye engatto zalinga za bei kati ngengatto mugamba olose tugende tupangise mu maduka tupangise ngangina nenzijjayo maduka gali awo wano ku capital side nga batubeererawo muganda wange bakuwe engatto bakwesiga ne bozitwala n'ogenda n'opanga waye kyetano n'ozizza nolekawo n'ekintu ekiri kulaga nti kyabusobozi okuzza ebintu ebyo nojja n'otwalira omuyimbi alowooza byonna gw'obiguze ku ssente zo kati gw'okola linnya kati palaso omukisa gwe yampa naŋŋamba ojja leeteranga abaana bange ebintu ebyokwambala tugeze ninayo vidiyo baleeterenga olwo sifuddeyo bampadde sente mmeka nze njagala kimu abeere mukwano gwange era okuva koolwo
paka kati nangamba nali neita Maka Fashion nangamba oli pro era yampe linya ya Maka Pro era kati nse Maka Pro Fashion is oyo Palaso era okuva olwo teri kyaddirira Palaso omukwano gwange nkoze ebbanga lyonna emyaka gye mbaddewo tandise okwezimba zimafunye ku capital nkoze awo emidaala gyengo yawo awo nawe ofuna abakozi olede tuko nkoze napangisa nentandika okubeera nga njiriba wano olwonvuddeyo eno ngenze natukira Nansana eyo 2014 awo nga mugomukaaga nempangisa Nansana olwonfuse mutuuze we Nansana sizaalibwayo yadde sebo bamanyi nti ndi Kabejja siri waayo naye nkyagala nnyo kati ono omwala omusangawa omwala yawe Nansana kati mwesanga kwa mwazi emyaka nga 6 era mwesanga mu byangoye tebyali byangoye kuba kati nze mbadde nali Saudi Arabia ebiseera ebyo wagendako ebweru ng'ogenze kukola bwakadaala ki ekyakujja wali ofunye sente ezimala byali bizibu nevaayo era bakwata ne mukaseeka by the way namawulire gange ag'okuva Saudi gaali nago mabi ki ekyabaawo bansibirayo sepu nzo si bandipotinga sitaza kudda Saudi Arabia bakudipotinga wali okoze ki era byali kukyakana na boss ng'olidde mukazi we so mwegukulondoola oliko omwoyo oguli abasajja omusajja wuuno bamudipotinga Saudi siso agiddamu yadde okulinnyayo ekigere kyange bankuba mu passport banderamu emyaka 5 navayo 220 mugumu bakukwata ne muko omusajja nsonga ki akudipotinga nali nagaana kukola nga nkooye nga bankozesa 24 hours ate nga baali bangamba okukola ofudde nakamala yemi ogwali mwaka gumu n'emyezi nga 10 abwe watyo nga mpulira missinga Uganda kaseeze bagamba okukolera Dubai ze wasanga bakolera ezo sente zizaakyukamu naye ng'okola ng'okoowa nnyo zikola ziragenda nga kirina naye ng'otuuka eyo muganda wange omusajja akutwala ne ku kalina n'olinnya n'oweereza eddongo n'oweereza bino 9 yagenda nga kirina Saudi ng'okola emirimu natuuka nenyinya wano nze yagenda siina poloti njiguze nali siina yadde nti manyi nti nditekawo ennyumba e Kampala njiya amabulooka bagitandise omusingi bagutaddewo bagizimbye etuuse mu madirisa bagizimbye etuuse koloplate bagikomeredde neŋŋamba nze mpulira nkooye kasita ennyumba ewedde yali tennaggwa kati yaggwa byagaana yalemera awo bagirekayo ebulenge eyo bateekamu akasomero abapangisa by'obusomero kati nga naye nga nali maze okukolako ebintu ebimu maze okugulayo n'ekibanja eyo mu kyalo ewaffe ye Butambala nkitaddeko emmwanyi zange ziratandise n'okuba nja okutwalayo Shalom olina ssente era omwaka guno tugenda kunoga oli mu nsimbi gwe Maaka gwe n'obwavu temusobola kwesanga era nina emmwanyi mwayawudde nina emmwanyi mu kyalo eyo njagala okulima naye maama obuzibu bwenna buli simbe emmwanyi lwakwazirwawo obala oyinza okugamba oba ndijja mu nalunda enkoko naye maama nga bwekula gy'olya zannemerera bazibbanga ate zange zafanga bwezo bazibbanga nalundako ne ku mmale emmale bazirunda batya ati waliwo yandukira projectors emmale zirimu ssente olina ngamba ku Serena Hotel baagala emmale musajja gwe yanunze emmale Allah akulaba yakozesa loosi yaŋŋamba ku Serena baagala emmale 2 buli weekend n'olyoka olunda emmale newala na ssente bambi neŋŋava maama wange eno project kati eriko ya mmale bambi ku Serena baagala emmale bambi malo zirunda zaasala ggwe Serena engakirwawo oggula emmale ku Serena babade yakutonda engakirwawo oggula emmale kati gwe walunda togese nakulaba oba baddawe tuvaagala emmale kati nezimu nezifa zimu nezikula kati waliwo yasuubulako yazingulako emmale naŋŋamba ate kati abaziridde mbu zirimu omusenyu zaalwa nnyo mazzi banange nyemboozi y'emmale yansuubulako emmale twaliko projekiti zabiri nze ne maama wange projekiti y'emmale nga tugobye obwavu
Yasubula yagamba abazirijjo baziwanda ali yawandula emmale ngerimu omusenyu eyo business ne kusala bweti era kati sirenya mmale kakiringa business ya chapati nze ne chapati zimpunyira bubi sirya chapati nakolako emidaala ya chapati nga omwana yasembayo na miliyoni 2 nabba ne fulampe nze omwana yanziba chapati bamuyita mulangira kati akwera mutsinda bamuyita mulangira yafuna ku sede yanzibera akyafumba kati bamukwata kati yafunga omudaala gwa chapati mulamba bagambe nkola emidaala egi ena ntinda bagamba ojja savinganga buli lunaku omutwalo omwezi kamu 2 iyo business nange gye yasooka okuyingirako wano nga mmaze ofuna ku sede okumanya omwana mulangira nnyo yali mubbi ngangula amagi osaaga kyaliwo naye nga tiba kyazikanze lumu ngamba kantega omwana ono akakodyo ntuma kyali wange genda ogule mugagenda ogule Rolex 2 sige majana amajana mpitawo oluvannyuma gigula nsanga tule amagi ejjudde muga tonna sinnatundako naye nga baguza amagi aga naŋŋamba sinnatundako ne mugamba Rolex zotunde sinnatundako nenkuba kyonge mwajangu nguze wano ngamba asinze abaddewo bansikiddeko yona abaddewo okuva olwo nze Yesu n'aŋŋamba mpisa gwo oli mu chapati mugamba Yesu nkulekedde omukisa gwo nze omulimu bali bwe biti chapati era n'omuntu aliguza bokisambu giwe omwana ku luguudo ali bakuzaalidde omwana zino bokisa nez'okutunda bokisambu gula bokisa ezo z'obumuli nagigulako saafunamu bawunzika ne yajinguza agibbi pichi zisijigula nkuba n'esinyabo neze newunya nemwe agula pichi mwina sente kati ogera mutanga kayanja mbalaka ali awo yakwata milioni 5 n'agula pichi you guys 5M you can get a car kuchibanja n'ovuga uba 5 n'ozigula mu boda tokiddanga tina bamuvuga nanga mubalaka nangamba pichi zino naye nice kyogera kati nagula ekozeeko nene sene zinagigula saazifu tezavaayo kati boda esala bweti oba waka ajivuga wiki emitwalo 7 wiki eggwako eyo nga yitaaga service ku 7 ogwo gwani ngikola service eggwako ena kyefudde kanyosigaza 2 tosigaza kati kankoe gusobola okuggwako omwezi nga boda egifunyeko emitwalo 5 gwe yagula ofune ng'ate yekamula ote teba nalemera ku betting era betting ate oli kushuwa betting wekiku alla wekwata olaba kati nakivaamu tova ku bet nze betting nzalo nalingira weekend yali Saturday nga premier season yewedde nali Friday nga na million yemu ngali empira le kick off samna ya kitundu ngendo mala ku Monday ngenda mbonde nakuba million 25 nga kwesa million eji nze nkuba betting nze singa nabye nina tova ku mbonje ku byashawo mu services nenze mu betting alla ali ampera mu omukisa bet ye nze bet nange sijivugamba mwana kujivaako oyo gundi nga akyali mu onyagende ettake pamwitangani onaga yali wamanyi agende ettake sifuledi nga kuba nnyo bet nga bwasamba kasitobola kula line up gaba makona nana kunda waggulu ng'omanya nti omwo mulimu makona nga kasito omulaba kula line up ago makona kati tegese omanyi siba makona gwe bukusiba makona osobola omupiira lokanga liwa makona musanvu nze sokubalira amakona g'omupiira kati agasi n'omuziba agalaba kati wali ni nasa tuno bobo koyo obwavu kukwatanga makona gaso tegese wabera makona 15 bwe bange nsamba Premier League 12 itegese bino bitu abantu basibidda makona genda mu first half Arsenal ngesamba makona okwate under ebako na audit ebise ebisinga under 4.5 so agaza mu first half Arsenal Trina chali wa Fernandes naye na muganda we oli aputa fashion is ina muganda we agamba siba makona agamba muganda we siba makona atate muganda wa manyinyo siba makona kati na episode ne manyi baga agosiba kati episode manyi yo mulaba katalinga Madrid eringa Fenerbahce mulimo golo na ezo ligi zettake kwata golo Fenerbahce simagala so asima bichi bakati golo bekuba mu wiki ogenda banje emirundi ena tova ku bet era nange business awo kati omwana omusanza afuse best wo mwala namusanga nakabana nina kava Saudi ebiseera ebyo eno sibiri 25 ebiseera nali nakava mu Saudi eyo tuli ba musanza awo kinyirira kiwala kirungi twafuka ba mikwano nga sabyawo of course era osobola manyi wali omwala go tukesera no saba no muvaako
Nafuka sister wo. Anje nyaba sister Kampala wano. Buli mwa gwokwana. Nakuma nafuka sister. No muga simanyi beddirante. Abenje sibamanyi. Simanyi bana bammange beyazala. Simanyi bana bakitange. Bakubayina ne kali. Kati gwe bangi boli. Gwe bangi. Kyovula bakati fe osanga wo mwala omuvubuka ngoli singo nenga tewebuza lwaki oli singo. Bagamba. Buli omu ali gwokwanaga muli benzi. Ala kunjira acid. Se bakazi bo bajja kunkuba. Kati faiza ali mu ngo yawo zatunde engoye z'abakazi. Kati nze sina mwala gwe sakwana nanzikiriza. Era nanzikiriza. Kali gwe kusala wo kulya abafumbo. Salya mufumbo. Omwala agami mukwano gwange. Fe twafuka ba mikwano ba best friend. Gwe era nze kati onako olwacha rutya. Olunako olwo munnaye ale nayagadde okugamba ndi kino ekintu twalinga ku simu nga tunyumya ne muganda nina mu nina asojika bino byasomesa ku TikTok pamugamba nina mu akantu kenjagala onjigirize essera ngamba kaliwa ne mugamba kaliwe kati bwe ne kasi solo kayiga nga ndi naawe oyine simu tya kubona songa ne ajja ne tubeera fenna ebiseera bisinga nenga ne tuwerya tuli ba mikwano kyovula ne we bankwata nali ndi mu pule nga naye ali munika nga yesibye tawo. Sorry. Yasamirira muri. Ayasamirira. Kati microphone ene etegeeza ki? Etegedde olimba. Matu atisa lie detector. Oliwo abali bange egwa. Shalom wai. Kati Shalom. Hello. Shalom tunule no atukole. Soko oyagala namba yo mutembe. Oyagala nyaba wala abantu. Nawe oyagala nyaba wala abantu. Musajja asamira muri. Koyo musajja atundango yo mukazi woli. Mbanye ndabangoye. Badisilamu wala mbadde ndabangoye. Shalom olabiko oli mwenzi. Ayasamirira. Olabiko oli mwenzi. Nedda siri mwenzi. Kati olabye wochazi zangu ngamba mpita mwezi naye agosi. Nino mukazi ogu kwenjagala abalabe banjagala. Akulaba. Kati omwala mugambe mu shooting ya akantu akujigiriza. No nganji ne okunjigiriza ne. So omwala akola mu town. Waliwo ka style. Ka style? Waliwo ka style. Ngomanga akula ka style. Ejukira ina bu style bwasomesa ku TikTok. Kati buli gwaguza dagala amala ka style. Lwaki yaraga gwe? No nze ndi best friend we. Nsasobola oku best friend that each other. Nefe letweria. Kasitalo yagenda kakulaga. Kati tomanyi waliwo buno kati nogamba nti njagala yiga ne muwala wo muteeka wano boti osoba mukola otya omwala wo wakola bwati nsoba kola nti ebitegere ebyo ebintu tubeera mulire tulemererwa ati mwali mu stand nkizudde ekyo twali stand yategwera ku police lwaki twaggala luggi oluggi twalwerabira twali mu nyumba wasera ogenda ekyo omukazi mwege style ate mukwano gwange lwaki batugenda wo katika Shalom oli mu kirina alaka nawe olinga agamba nti nawe oli mu kirina ogamba nti nalya era walya nze nkimanyi walya maka pulo walya sera walya ate sigaba nalya yabakwata ebbawe ha mukambwe tayagala na kumanya Shakira uno mulagirira ene vuddeko tayagala yadde okumanyikwa mu internet neyagala ogwabira omukazi asimubbiranga mukazi we ye mukazi we tugamaliriza olide oli mukazi we sawa mubbako mukazi we era bamunyonyola n'ategeera nti ndi mukwano gwe wano jasi mukungu bambi kati oli yamunyonyolako dda n'amugamba maka mukwano gwange naye kalinga omusajja ndowooze takikkiriza kati ndowooze yamuteekako bano babawunsa kuba waliwo bawunsa yankuba oluyoyo kati omusajja abasanga atya yatusanga era mu luumu era kujjukira luumu ya sera agiina ndowooze waaba alina stress ze omusajja amanya akyambo kati muli awo simanya awo aleka either nga yamuteekako abambega obanga kuliko tracking kiranga kyaliwo ekityo nekuba engeri gye yajjamu yakonkona oluggi omuntu mukonkona oluggi nze nalo kale buli omu ffe betwaliko kuba tetwali nti tuli mu kikolwa ngeri tebyali nga anjigiriza kundaga nti wano okola booti kino okola booti okitegeera Shalom ogenda kunnemesa oba ndako enviiri ompita mbuzi ogenda kunnemesa interview yo leero kakolabira ddala embuzi ewedde emirimu lwaki owakana byenkugamba ng'akulaga style eno besti akulaga style besti alaga besti style aba alina okulaga Shalom waliwo omuwala gw'otuuka ekiseera ne mutuuka ne mubeera nga
nga tosaana kusubbalala nga wabivaako nange oyagala nzikiriza ekyo wabiva ku mafuka ba mukwano mulinga ba Luganda that moment wawulira okyanga bakuba luggi no gayi mu kukonkona nalowooza omuntu akonkona wa neighbor twasigala ffe tuli ku byaffe mukyerya waita second nga nnya okola kine mukazi wange maka bakuŋŋamba dda nga si mukweri ngeri Eliet tulabona yayananga tulikodinga tusobola obimala bawusa yankuba sirapu eyo sirapu nakati ekyannuma munene kati sala yete bamukuba simanyi byaddirako bagati yamukubira yewuwe nga doze kachamala namutwala kati byali nze yamala wano nga netonda biki ojjukira kuba yali agenda mukuba naye nga already ali mukundi kodinga obusungu buli kunze nnyo n'abawusa nankubirawo sirapu n'engwa n'endaja lwatu amugulako musango okukuba kwana ogwo musango okukuba sajja nsinga naye waliwo omuntu akusinga ngo muwe ekitiibwa wamba papa nkuwa ekitiibwa kuba bitwakkanye eri saa kuddamu muyisaamu maaso kitegeera musajja yalina like nti yewe ekitiibwa kale ng'awulira obusungwe naye nga ayagala kundabisa kati ndowooze ye yakitwala mu bwongo we n'agamba abantu bakabali bagenda kwerya mu bwongo mwalimu abantu bava kwerya naye twali akayingira ate babadde beerya twali akayingira mulumbu by the way kino ekintu zalinga dakika 7 ku 5 awewe naye kati batwalya ki ku police kubasira musango gwali okoze era kyovola tebyaliko statement tebyaliko kijasira wakwandi naye nyono esimu y'omusajja waliwo walwana mbano nga bantu ngantwala mu moto kuba yakugamba bounce mukwate tumutwale ku police kati mukuntwala waliwo esimu gye bali ono gayi yasigala ntulu alinga nchunya lwaki obeera ku mukazi wa boss wange lwaki oyo kitegeera kati nga nkwata video kati nenda banga zino video atizigenda kunchunya nnyo ku internet nojasa najimusikako bwenti nenjisamu nenjikasuka mu kadisa akali ka moto kakali kagule ne yatika that's isimu yandetera obuzibu nenga yali oli sera yamukubira esimu namugamba amaka mukwano gwange nakuyo gwe bujo gwe nkunyumiza era nawo omumanyi ne ku internet omulaba ne ku stela zo omulaba wengula nengoye ku dduuka aliyo kitegeera yali ya complaining ako kali bango ina mukazi wo namusanga inshallah mu mbuliri naga just mukwano gwange how would you react I think era kiyakola yali nange kyenkola kale jukira wano we yatusangira wato ina kyango ekyo ina munnyonnyola kati omunnyonnyola eki tawali omunnyonnyola kimbono mukwano gwange just kale byabimanya luvannyuma nnyo ng'obusungu bumaze omuggwako nga nsuddeyo eri gye yansuula nzije gye yalwako budde bwali bwakiro esimayina gyendi kitegeera naye nga kyayagala nsasula essimu gye nakolaki naye noona era afande wamulaba yaŋŋamba lwaki oyenda naye bakazi babano buwesonyiwe bakazi babasajja kitegeera kale nga mbuulirira kuba yampa omusiga nambuulirira olwo tukwataganye ne basajja bagagga bange ingini ya Douglas kulida icon ye mugagga no kulida icon alisi mugagga wange mbadde manyi kulida icon ye mugagga kulida icon yali kale mu bintu byange okunoonya wa wendi kitegeera n'okufuna information we nali era bayitira mu creed kati yalo akwamanyi nti nkolagana ingini ya Douglas weyo nasa na mugagga tumita chairman we nasa na mbana begaza tuinayo nasa na wale jeka sowe kikubo manyi jeka sowe kikubo president we nasa na mbana begaza tomumanyi tenda ndio singa sibitegeera kati boba tomumanyi kati oyo babuga yabo yakwatagana nabo nakubira ingini ya Douglas na mugamba tukwagala eno jangu bwe navuga emmotoka n'agenda beesanga nono creed then omusajja n'amugamba atasule simu ye yalekayo information omusajja aka munene muno mu government munda si wa bulijjo n'agamba oyo mwana simu inaako na kyemwagaza awabula asasule simu eyo yayonoona ategere nti byakola si birungi ebyokonoona ki n'ensasula ne tukwata ssente ne tusasula afande nambuulirira ole bampa afande nambuulirira awo netonda nakati era nkyeyongera okwetonda kati sera okyayogera naye sera nkyayogera naye kuba omusajja akitegeera nga toyiga anedda yatuleka katuli njogera naye ebyaddala kati sera yazikuyigiriza naye sinnayiga wetonnakuyiga sitayiro nali sinnayiga kuba dakika 7 kutazitwatwakamalawo omusajja we yatuukira tubadde ne Mark Professions
yakava mu kkomera olw'ensonga z'okulya muka omusajja akuba ye yeeganye osule bulungi nange ebintu kansi kampite nkolera Nansana abamanyiiwo Nansana Mastowa naye abantu banajja gwali abakazi b'abendi babamanyi tuli ba mikwano opposite Opportunity Bank awo wendi awo waliwo kontena ya green awo maaso ga Opportunity Bank botiki weeri awo abawala ab'e Nansana mujje twambale n'abalala muntu mengoyi then birthday yange manyi bankwata ku lunaku nkera nga birthday yange saaji celebrating namala ennaku 2 n'ekitwa siri ku WhatsApp nga ndi eyo gye baali bantadde kati mpita abantu bange next week Palaso yakkiriza agenda kubeerawo ekifo ngenda kibagamba bajje ba supporting yangambye gitume friends of Mark Professionals Palaso bajje bakuwagire so manyi njagala kuzaawo mmotoka yange yayonone yaddi kati bajje ya next week na either Sunday Friday ngenda confirminga kati nze nja confirminga nzompa akalango ntekeyo nja kuyeyanza nnyo Shalom ng'ompisi zaawo bajje bampagire bajje bakakasa amazima nti sirya bakawasajja tuli ba mikwano muheraba